My soul magnifies the Lord, and my spirit praises His name. Even death could not hold Him captive, even in that is Lord, even in the grave. Okay. Abalungi abagalwa nsanso balaba mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Sawa zaffe ezo 5 endaganye ezikyaliwo kati mu biro bino sawa 5 ezezaako okukwata obudde sawa 5 dakika 2 tubaddeko aba YouTube, Facebook dakika nga 5-6. Nsaba muwulire emirembe mu kifo kino. Leero lunaku lwa Sande, tugenda kuba tusoma ku bintu ebiwerako mu kigambo kya Katonda. Zile ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2025. Tugenda kuggulawo n'okusaba. Jo twaggaddewo omwezi, leero tuggulawo omwezi n'okusaba, then tugende tuwumbewumbe week, tujjawo bwe tujjawo butonotono tuwumbewumbe week, then tugende mu kigambo ng'obudde bukyali. Olwaliro mu kigambo tuli mu Jeremiah chapter 23 from verse 1 to verse 40. That chapter has 40 verses. Zonna ogenda kugenda ozisome. Tugenda kusoma wetunaakoma Mukama wanaatusobozesa. Njagala nnyo okusoma nga tusoma chapter nga ogiteekako essiira. Simanyi muntu bw'obeerawo nga tomanyi byawandiikibwa, simanyi muntu bw'obeerawo nga tusoma Bible, simanyi bw'owangula mbeera z'oyitamu, simanyi bw'owangula bikemo, simanyi bw'owangula bizibu, simanyi. Kubanga kyenjagala omanye, Setaani atusinga okumanya ebyawandiikibwa. Setaani atusinga okumanya Bible. Setaani ajjira ddala nga ajjidde mu byawandiikibwa. Yalumba Yesu n'amugamba kyawandiikibwa, 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 so ng'ajuliza Bible. So kati bw'oba tolina kyakuddamu, simanyi bw'owangula. Ekikemo kijja kujja nga kizze mu layini nga kikulaga kya byawandiikibwa, naye ng'amazima gennyini kikutwala mu kuzikirira, ng'olina okuba n'ekyawandiikibwa. So bwe tusoma Bible wano, mba njagala nga tusome ekintu kituyingire, oddeyo okisome ekyawandiikibwa ekyo, okitegeere, kubanga olumu bwe mba nkibikkuliddwa ggwe Mukama si bwajja okikubikkulira. Kyova olaba tusobola okubuulira ku kyawandiikibwa kimu nga interpretation za njawulo, nga buli omu wakibikkuliddwa bubwo. Bayibuli bw'etyo Mukama bwe yagikola, teggwaayo. Kale tugenda kubeera mu Jeremiah chapter 23 from verse 1 to 40. Leero tugenda kubeera nnyo ku bakulembeze. Uganda weeri Isirayiri yabeerawo, ensi yabeerawo ko ng'abakulembeze be basinga okuba aboonoonefu, ng'abandikulembedde be basinga okuba abamenyi b'amateeka, abakulembeze nga be bamenyi b'amateeka, bannabbi ne bakabona nga be basinga okuba aboonoonefu. Ensi neeyonooneka ng'eyonooneserwa abakulembeze be bagyonoonye. Obubbi nga buli mu paalamenti, obubbi nga buli mu bapoliisi, obutemu ate nga buli mu basirikale, ate abaliwo okukuuma ensi, okukuuma abantu n'ebyabwe, ng'aba security kati ate babba be bakuuma. So tugenda kubisomako leero. Abalina okwenenya beenenye,
abeetereza beetereze, Uganda tugikyuse, Uganda ekyuke, tutambule tugende mu maaso n'eggwanga lyaffe. Kale katusabe. Weebale nnyo Katonda waffe, Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'abakitaffe. Wagamba Musa mu kitabo kya Exodus chapter 3 nti nze Katonda w'abazadde bo, nze Katonda wa kitaawo ne nnyoko, nze Katonda w'abajjajjaabo. Kati genda ogambe ne Isirayiri nti nze Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Kale gwe Mukama Katonda w'abazadde baffe, Katonda w'abajjajjaffe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, tujja mu maaso go enkya ya leero. Tukwebaza olw'emyezi 5 gye tutambudde okuva omwaka guno lwe gwatandika, era tubuzaayo omwezi gumu okumaliriza haafu eya omwaka guno. Nnaku 3 zokka ze tutandise olwaleero. Tukwebaza Mukama. Waliwo ababadde bayina ebingi nga tebasobodde na kumalako. Waliwo atalina nga yatandika bwali bwe butinga lumu nga talina kyakulya, talina kyakunywa, talina fiizi, talina waasula. Naye ng'olwaleero waali mulamu, alabira awo ng'omugguliddewo eggulu n'omuwa ekyokulya n'ekyokunywa. Bangi mu Uganda tutambulira ku maano, budde bukya n'otusuulira emaano ne tulya ne tunywa ne twebaka. Mukama tukwebaza kubanga otukuumye. Tetuli shuwa n'amalwaliro, tetuli shuwa n'obukuumi, tetulina food security, tetulina reserves mu Uganda ez'ekintu kyonna tetulina. Naye Mukama weetuli, weebale okutukuuma, weebalire ddala Mukama. Newankubadde weetuli si wetu tetumatizibwa nawo, neera Mukama tukwebaza kuba weetuli, era tuzze kukutegeeza nti waliwo wetwagala okutuuka, wetusaba Mukama otutuuse. Tulina bannaffe abatalina misango abali mu makomera. Mukama ggula enzigi z'amakomera, Mukama tuggulirewo. Waliwo abali ebweru nga bo tebali mu makomera, nga bali waka waabwe, naye ate nga bali mu makomera agasinga Luzira ne Kitalya. Mukama ffenna tugwana otusinkane, tugwana Mukama otuggulirewo enzigi zonna ezeggadde. Bayibuli egamba nti ntadde oluggi oluggule mu maaso go. Mukama ggulawo enzigi zonna ezibadde zeggadde eri obulamu bwaffe, eri abantu baffe, eri ebyobufuzi. Mukama waliwo enzigi enzigale, tusaba ozituggulire. Era omwezi guno Mukama nagwo tuguteeka mu mikono gyo, n'ebbanga erisigadde ku mwaka guno byonna tubiteeka mu mikono gyo. Dawudi yagamba nti amagenda gange n'amadda ngayiringisiza ku ggwe. Mukama byonna ebiri mu maaso gaffe tubiyiringisiza ku ggwe, kubanga ne gye tuvudde obadde ggwe, tetumanyi gye tutuuseewo. N'omwezi guno Mukama tugukukwasa, abakulembeze baffe tubakukwasa Mukama. Embeera z'ebyobufuzi e Uganda oziraba Mukama, ez'ebyobulamu, ez'ebyenjigiriza, ez'ebyenfuna. Mukama tewali kye tukugamba ky'otamanyi. Bayibuli egamba nti obimanyi byonna, era na olinda tukugambe. Era Mukama tukugambye, baako kyokola Mukama otununule. Abalwadde bawonye, abalina obwetaavu Mukama basisinkane. Waliwo ennyonta ey'emmere n'ey'amazzi, enjala n'ennyonta ey'emmere n'amazzi, naye ate waliwo ebitali bya mmere era waliwo ebitali by'amazzi nga byankyukakyuka. Mukama waliwo abaagala okulaba, twagala kukulaba, twagala kukutegeera, twagala kukufuna. Naffe Mukama otwerage. Mukama twagala change mu Uganda. Bayibuli egamba onookola ekintu ekijja tetulikimanya, twagala okukimanya n'okukitegeera mu linnya lya Yesu. Mukama buli omu musisinkane nga bwakwetaaga. Uganda eyawamu erina bwekwetaaga, bajjajjaffe balina bwe bakwetaaga, bazadde baffe balina bwe bakwetaaga, naye ate naffe abaana tulina bwe tukwetaaga, naye ate n'abaana baffe balina bwe baagala okukumanya. Ffenna Mukama twerage, era ffenna tukufune mu linnya lya Yesu. Mukama beera omujjanjabi eri abalwadde, beera ekyokuddamu eri buli kibuuzo kyonna mu ggwanga Uganda mu linnya lya Yesu. Omwana Katonda ayinza byonna tusabye, abantu bonna ne bagamba nti amiina. Okay, kakati kanzijewo obuntu buno bwe nnina okugjawo wano butono.
then tugende tuwumbe week mu dakiika ntono nnyo, dakiika 14 ziyiseeko. Okusooka byonna waliwo akatambi akatambula akaniita Amongo. Akonze nnyina okubabuulira temwetumiikiriza, twabawo omuntu eyetumiikiriza nayogera ku kantu ako. Nze ndina okugibwako hadiisi esembayo ku katambi ako. Bw'aba sinze noonya omu ku bajenero, kuba kirabika nnyina ekintu kyenzudde, nammwe mulabika nga mwafunye empoma satellite ezammwe, mujja mu bubokisi ng'abantu balina bye boogera ne mubajjako information mwe ne muzitambuza. Kaakati Anita Amongo oluvannyuma lw'amaloboozi okufuluma yagambye mbu nno bya bulimba. Naye nange sigenda kukola comment okujjako nga Anita Amongo amaze okutubuulira ku bintu bino wammanga. Ku katambi ako kikyawakanya. Awakanya maloboozi nti nno sigage naye information ntuufu. Oba awakanya information teweetumiikiriza nti olina ky'omanyi ku bintu ebyo. Bannaye mbeegayiridde musoke mulindeko okutuusa nga Anita Amongo iddamu okube ku ssimu eno ng'ensi ekuwulira weegaane, kubanga kuoli ku ssimu, kuoli ku programu zino mubeerako. Leero lwa Sande totulimba nti osimanyi buno oli mu Parliament. Ennamba yange eri +974 eri gye wayitako lulinga okuba eri +974 33 93 96 39. Owakanya information nti nkyamu naye amaloboozi sigago, oba amaloboozi gago nga twakwongeddemu ebigambo ebitali byo ku byombyo. Kiki kyowakanya? Museveni nti yayokya abantu etteeso, kyowakanya nti tekyaliwo. Kakati bwe tumala tugende tubuuze yeggwe oba si yeggwe. Owakanya maloboozi, owakanya information. Teeso tetuumangako kitundu nti bannange ffe tuwanise kubanga batutta abaana baffe okubatta. Ekitundu tekiriyo, kyowakanya. Ekyokubiri, saakugamba ove mu kabokisi muba muzungira mu bubokisi bwaffe nga mwagala ki? Mmwe saagala muntu ampakanya, mumanyi mwena mmwe muwakana. Ekyokubiri, bakadaama be walumbye okubajjako omusolo obamanyi. Singa kadaama agula akagatto n'akagula Saudi n'akakwambaza ne kakutuuka nga sayizi yeeyo, owakana. Obadde okimanyi nti oyo Amongi mpaka ng'otubulidde ku kye tuba tuwakanako. Tuwakanya information, tuwakanya maloboozi. Kati ekyo twoba osooka okutubuulira kuba ku ssimu. Owakanya ki ku byonna? Information nfu oba amaloboozi ge gatali gago nga information ntuufu. Information bw'eba ntuufu, gwe nga supiika abantu b'etteeso bafunye batya obwenkanya? Gwe bw'ogamba mbu nnyinnyonnyole nze mpulire nsalewo, nze supiika yangamba let me explain to you then you will see what to do. Nze supiika neba kadama mugenda kwokyenja olunaku lumu. Omukazi yali asaaga mbu agenda simanyi mbuno kubajjako omusolo. Mwasazeewo mujjeyo conversation zaffe n'Amongi wange muziteeke ku kati bwe mulijjayo information. Naye bannaye nkugambye abantu bankubye bangamba pasa wakoze bubi, wase credibility yo, kuba kati ab'omu government tebagenda kuddamu kuwa information. Ani akugambye mbu twagala information zaabwe? Ani akugambye nti no twagala information zaabwe? Bannange bannayuganda, najja wano ninjogera ku lwakuba jjo General Olisha yagambye nti omuntu yenna bw'ayogera okusonyiwa Museveni akuwa ennyondo ku mutwe. Yannyambye nga mbadde sikyogerangako. Yagambye yagwana nnyondo ku mutwe. Naye okusinziira ku kintu ekiri mu kabokisi kange, bantu mmwe Museveni nga yabeetondedde bulungi musobola omusonyiwa mulabika. Kati ffe ne tukola gwa bakuba nnyondo ku mitwe.
nkugambye abantu bangambye pastor wakoze bubi kati omukazi amongi bambi bwabanga asaze watubulira ebintu lwaki omu-exposinga pastor kati bonna bagenda kutya okuwa information Anita ku level gyaliko talina kutuwa buwi information alina kukola bulungi mu parliament Anita naye atuwe information nga akulira institution nambe ya parliament asobola okuziyiza amateeka amafu agambe mbuye kanyinyonyole nze nsalewo ekyokukola nze speaker wa parliament abamu bagamba AI yaliyo nga bookya abantu b'emukula babookya oba tebabookya AI yaliyo kwagamba AI yaliyo emanyine ku university ku kitoogo AI emanyiyo kitegeeza AI ntuufu tebyaliwo mbuna mu recordinze ate linda lwe tuli kulikodingira mu buliri oba otuyita bakusaaga linda lwe tulireeta video ng'olina Museveni mwekejja Magoga ali mu fufa simanya agenze kulaba World Cup bye mwakolanga Magoga ali mu mupiira goloza tetubimanyi tetubirina nedda okyayagala okusala kuba kadama sente bakwongere banenze nawanise bakadama nabavuddeko bwe mba musala n'okuyingira mu bintu byaffe eby'omu bisenge ne mujjamu information wa SPS Benjamin politics ne mujjayo ebintu bya mongi ne mubiteekayo nabavuddeko nze sikyaddamu beerirako gwe wenna ataategedde wa mongi we ya kambaleke n'okubaleka wamma Yesu yagamba ebyo mubireke mu bitegeere nga bali tebabitegedde amongi teweegaana gwe wankubidde essimu gwe wankubira essimu oba ab'omu gavumenti simanyi mbu temutuwa byama mubireke mbu tebajja kutuwa byama mubireke kyomugamba bye tujjayo bulijjo mwe mubituwa bw'oba waakutuwa kyama ojja kubulwa otulo tojja kwebaka tojja kulya mmere tojja paka ng'obituwadde bw'oba okyalina akasiba ng'owulira oyagala kubyerekere wano tujja netwogera ekintu omuntu nakukuba essimu n'agamba bannange pasita ekintu ekyo wakijje wanze naliwo pasita banne ogenda kunsazaako omutwe ekyo ekintu nze nkimanyi nzekka gwokimanyi weka okakasa gwokimanyi weka temuddamu nakutuwa byama byammwe olwo mbu mutufugireko tujja bijjayo nga bwe tubadde tubijjayo amonge ebyo byoweezunzazunza weefuula supika ne weefuula mbu oyagala nnyo Museveni bodde eno ng'omugeya he has apologized to Buganda. Why only Buganda? Yet he slaughtered the people of Teso. But why Museveni doing that? We should raise up and overthrow Museveni from the power. Museveni owulidde bye bakulowooleza linda ate bwe tuli kuwa ebya Janet Janet atuuka n'okuyita Segwanga Janet yayimba akayimba Segwanga ono botya gwatako kolima Segwanga ono botya gwatako kolima ningamba Janet oyinza okwogera ebintu ebyo ku munno gwe mumaze naye emyaka mbwe Segwanga Museveni kena kumachi okwatemu ebibyo ogende bw'otuuka eyo oyogere bwogeze ekigambo ku internet nti nze mbalekedde ekisi kyammwe kiikyo nze nagenze otherwise you have the problem nga nakugiddeyo ebya Janet
senkubuulira mbuno mutabani wa Babu mmwe namwe mufa mbu mutabani wa Babu yafudde kubanga gavumenti ne kitaawe ne Piraawo PLU bonna tebalina busobozi busobola mujjanjaba. Twabagamba muzimbe institutions zibe nga zezikola ne muta institutions ne mwesiga abantu ba life giver. Now n'akantu akatone nnyo ng'omutima ne kabalema okukola naye bannanga ate bannanga ati nammwe muli bafunye. N'akantu akatone nnyo ng'omutima nakyo ne kibalema. Mukimanyi nti okuyita wano ku ASPRC Muwire Bible and Politics twataasa omuntu mulamba n'atwalibwa e India n'aterezebwa omutima. Era eggulo nazzeemu ne munoonya ne mugamba please nga mpulidde mbu Babu ojjukira bwe wabba ettaka ku bantu b'e Kamengo. Babu ojjukira bwe wabba ettaka ku bantu b'e Kamengo obutoolo okugenda okudda eri ku nnyanja. Okimanyi nti abantu abo be wasengula ku ttaka mu myaka awo mmwe mwasooka okubba amataka ggwe. Ojjukira ettaka lye wali obba ekiwawu Masaka Road kiwawu. Naye kambuuze ku musimbi gw'oyina mwabeera b'amaanyi ng'ensi batya akantu akatono ennyo ng'akatima kabalema katya okuteeka mu mwana. Ebyo bwe byabaddewo ne nziruka ne ŋŋamba Mukama nga weebala ate ffe nga watuwa ate ekisa okubeera nga obwo obuntu obutono bwe butyo tutera okubukola. Kamala okubakubira wano ka audio ka maama w'omwana ke nayogedde n'eyekiro. Yo yayaani kati kino ekyokusatu yono omuto yali ne munne yayaani omulaba akuze baneyo twebalizaako ku bantu baffe abatuyambako yoyo omuntu waffe kati akuze yavaamu kati talina buzibu bwonna baneyo batwebalizaako nnyo. Omulenzi ogulaba gwatwalibwa e India ne gujjanjabwa omutima ne gukugwa omulenzi gukuze gugenda nakuwasa. Ezo ze zimu ku achievements za ASPRC Muwire Bible and Politics Family Platform. You see? Rastaman omulabye mbu wa Babu yafudde bannaye. Aha. Kati nze mbuuza kati Babu katuddeko kemabega katono oba bakadaama furatani tebasobola okutwala omuntu e India ne bamujjanjaba omutima ne guwona oba gula mupya ne bagugula ne baguteekamu nga banno bookoledde ebbanga bagaanyi tebalina ssente oba kyabadde mu interest mutabani waffe lwaki tewaddukidde mu bakadaama Republic n'obagamba bannaye muyambe omwana. Kale bannaye kambabuulire Bayibuli egamba nti Hagari yali mu ddungu ng'akaaba ng'ennyonta emuluma ng'oluzzi luli awo naye ng'ennyonta emuluma afa n'agamba kandeko omwana wange afe aleme kufa nga mulaba maama eyo memule ndajjidda wange gundi ng'omwana wange afe ennyonta n'amuteeka erimbu omwana afe yagenda eri omwana afe nga ye tamulaba. Malayika n'amubuuza kikiggwe nti ennyonta egenda kunzita kyokka ne Katonda tandaba kyokka nze ennyonta n'amugamba amazzi gaago nti wakyuka amazzi gaago n'agamba maama nti yegwe Katonda alaba n'agamba bulijjo Katonda andaba
amazzi gali awo babwafa atya nga awataliiwo Bakadaama Republic. Bakadaama mwabakola ki? Anti kakati ye solution. Be bazimbye ebitebe by'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Bakadaama anaawona alina kubanga Bakadaama be bamututa okugenda okujjanjabwa ne bamukyusa omuntu gundi omutima. Mukitegedde nti Bakadaama basinga gavumenti ssente ate tebabawaako wadde. Supiika bwe yakinyezeeko n'agamba mbu agenda bajjako omusolo mbwe etteeka simanyi mu palamenti buli Kadaama ne bafulumya ebyama bya naye mu lwaliro lwa Sande tugenda mu kigambo ekyo kyo temusooka kukyerabira. Weewaawo omwana wuno asoma. Omwana yatandika dde okusoma. Omwana yatandika dde okusoma. Wakuba wana essimu antawaanye sinnaba kutuuka ku gundi. Kakati babu Metro FM ekuyamba kinga tosobola kujjanjaba mwana wo mboli wa NRM. Kale Katonda yabawa, Katonda ye yakuwa omwana Museveni yamukujjeeko mbu yatutte mwana kuzanya tennis e Rwanda. Kwegamba temulina byakola kaba bakunkumule. Nedda kaba bakunkumule. Katonda yakuwa Museveni akujjeeko. Lwaki buli muntu akola ne Museveni omwana wo mubereberi afa? Lwaki abantu abali mu gavumenti za Museveni abamuli okumpi abenaremu lwaki abammwe be bafa? Owuwe lwaki tafa ng'owuwe mutamiivu? Bwe mugamba nti owabbabu abadde anywa omwenge, empaka z'okunywa omwenge Muhoozi ye yaziwangula, yo wa Museveni ye nga mulamu. Ate nze nkayane nammwe. Muzeeyi Magala nkutumidde. Muzeeyi Magala wali olowooza mbu ojja kubeera diversion ku gundi, ojja kiwulira. Bannayuganda mwebale, ate bannange bannayuganda mwebale. Mbubuukulonki bannange. Bannayuganda mwebale. Naye sebo yo NRM yakuŋŋaanya abasiru bonna bo ne batwala mbu bagenze wasali musala abasomese. Uganda kati abataasoma be basomesa. Sali musala oyinza okumbulira what is economics? What is economics? Olyoka okuŋŋaanya abantu abasomese n'abamadiguli naye bannaaye Mukama wamaka tuwumbe wiki tugende mu kigambo kya Katonda nze kanve ku ebyo. Anita Among amaloboozi ge gakyasitandinga mpaka ng'amaze okutubuulira awakanya amaloboozi awakanya information. Awo tugende ku birala naye bw'aba tannatubuulira ku byombi kikyawakanya okujjako nga ze n'atugamba nti bya bulimba tebayokyangako bantu mu biyumba etteeso mu biyumba bya tuleera. Awo byonna bijja kuba bifu n'amaloboozi sigage ne information nfu. Naye bwe baba bayokya abantu mu tuleera mu train mu biyumba mu biwogani bya gundi, then oyo Among watugamba gwe ku social media tobeerako kati ate olwana palamenti yonna omukutu mwagujjuza simanyi biki ojja bawulira. Nze nabatidde nabavuddeko n'essimu ngenda zikyusa kuba eno erabika mwagiyingiridde Bakadaama. Olunaku lwali lwa Sande lwe twasoma Samwiri ekisooka essula 15 waliwo ebya Museveni nga yeetonda simanyi biki simanyi yeetonze kololo simanyi bayiwawo amafuta simanyi mbu nga batukuza eggwanga simanyi light Uganda for Jesus ngwa.
Jesus yalayitinga dda Uganda at the cross. Gwe muwala wa Museveni eryo ebbula bikolwa eryo. Jesus yalayitinga dda Uganda ng'ali ku musalabe Gologoosa. Ebisigadde byonna mulimu bya kisiru. So twali mu kitabo kya Samuel ekisooka essula 15 nga Sawulo obuyinza bumugiddwako n'atandika okulwana na expiry dates. Yalwana ng'awulira kimuvuddeko kigenze. Bayibuli egamba they and then omwoyo omubi mu ssuula ye16 omwoyo omubi omuzimu omubi ne gugenda ne gwegatta ku Sawulo, omwoyo mutukuvu n'agenda ewa Dawudi mu ssuula ye16. So ne Museveni alwana ne expiry date ze kubanga ez'obukulembeze bwe. In fact waliwo n'omusawo yamugambye n'amugamba guno omwaka tagenda gumalako. Omusawo amugambye ne guno omwaka togenda gumalako. Obulamu n'obukulembeze byonna togumalako. Naye ebyo leka mbireke kasita yankitegedde nti n'ebyo nabitegedde kuba saagala genda mu bintu ebyo by'obusamize ennyo. Nze leka mbireke naye ky'obumanya nti nno nabitegedde. Supiika ng'akitegedde tetuyinza butakitegeera. Olunaku lwaddako olw'Emmande twali mu Yobu essuula eya 38 ne Numbers chapter 20 from verse 1 to 13 ne Yobu 38 twagisoma okuva ku lusooka paka ku lwana mu lumu. Twali tulina obisoma byonna. Wano twali tugamba nti tukole ogwaffe ne Mukama akole ogugwe kubanga Mukama akoze ebitusukkuluma. Yobu yali amanyi nti alekeddwawo nti era Mukama amuleseewo. Yobu yali amanyi nti ye yalina okuba ensonga yekka mu maaso ga Katonda. Naye Katonda bwe yajja okwogera ne Yobu mu ssuula eya 38 yamubuuza ebibuuzo ng'ayongera kulaga Yobu nti nkyali waggulu w'embeera zonna. Kuba ku byonna bye yamubuuza Yobu yali talinaako ansa neegi. Naye ng'ensi ekulaga nti nga Mukama agezako okulaga Yobu nti byonna biri mu buyinza bwa kuteesa kwa Mukama. Yamubuuza wankwatirako omuguwa nga mpima emisingi. Kozi wayimirira ludda ki? Gwe wakwata wonna ekyemmanga oba gwe wali oyimiridde ekyengulu? Bwe nali mmaliriza omusingi nagumaliriza na biki? Kozi seminti namugula ku dduuka lyani? Kozi g'amabaati agasereka go wagavuga galeeta ku sayiti? Yabuuza Yobu ebibuuzo nga Yobu talinaako neegi ansa ku Mukama bye yali amugamba. So twali ku obutemulugunya obutalengeza bw'ogenda Katonda obutalengeza Katonda na kumusalira musango kubanga tewaliwo na lunaku na lumu lwe gusobola mumusinga. Mu Numbers chapter 20 ya Musa ne Aaron Mukama wabagambira nti temugenda kutuuka, temugenda kuyingira mu nsi nsuubize. Temugenda kuyingirayo okusinzira lwe mutandise okukola bye sibatumye. Era ne bamaliriza nga Yoswa ne Kolebu be bayingiza abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Olunaku lwaddako twali tukyali ku ekya Museveni kye yali ayita okwetonda nga tumugamba okwetonda kugenderako ebikolwa. Twali mu kitabo kya Luka essula 16 ne tulaba Zaakayo eyali ku musikamooli ng'alowooza gwe gujja omuyamba okutuuka okulaba byayagala okulaba okufuna byayagala okufuna ng'alina omusikamooli gwe twagamba Museveni alina omusikamooli gwa drones alowooza bw'anaatukwata ajja kuba atumaze. Ndabyeko akatambi akatambula nga bakuŋŋaanyiza abavubuka babawadde ebijambiya babawadde n'emiyini. Ate oba emmundu ziremye ate amajambiya n'emiyini bye binaatukkakanya. Olowooza gw'ogula amajambiya ffe tetulina majambiya ogagaba ffe bwe tubatema tebafa. Olwo mbuno tutiisiza nnyo
nga wasitula ennyonyi mu bbanga n'oleeta emmamba ku ttaka akalulu ne bakakuma kati emisekuzo n'ejjambiya bye binaatukakanya nze mbuuza omugenzi Kafeero yayimba n'abuuza tuvuga livansi oba tugenda mu maaso bw'eba emmundu eremereddwa n'oleeta ejjambiya n'emiyini ovuga livansi oba ogenda mu maaso kwegamba ejjambiya n'emiyini bye bisinga ennyonyi mu gundi mu bbanga bye bisinga amagye bye bisinga drones ezibadde zitusomba kakati olwo olaba otaddeko kikutwala mu maaso oba odda mabega kyogamba ffe bwe tubatema temufa nedda ffe bwe tubatema temufa era ku byombi kikyo wali olina okusooka emisekuzo n'emiyini na gundi n'amajambiya bwe biba biganye n'oleeta ennyonyi tugamba bannaye omusajja tumuveeko kuba kati aleese ennyonyi naye ennyonyi ziganye gundi emmamba ziganye mbw'ofulumiza omusekuzo somanyi n'emisekuzo simanyi n'ejambiya mbuno olwo tutye tewakyaliwo kiyinza kukutaasa mu mukono gwaffe nakugamba ekigambo ekyo ne balowooza nsaaga tewali ayinza kukulokola mu mikono gyaffe wiwaawo mu mukama waffe Yesu ekintu kyokka w'osobola okwekweka kati magombe bw'oba tonywedde butwa kufa gwe manya essaawa yonna tukulina tolina nsi gy'ogenda kuddukiramu nga tewaliyo munayo ate Museveni sitandika okukemanga n'oddukira ekkata nkubuulira ate mu nsi z'oyagala okulowoozaako okuddukirako kata giveemu kubanga ne kakutanda n'oddukira wano obe Saudi ate banaye Museveni togenda e Saudi nkwegayiridde Amini yagenda e Saudi tewaliyo bakadaama Museveni togenda e Saudi magombe era bw'oba olinnya emmotoka egi magombe bw'oba si magombe tukulina ne bw'oneekweka mu bisuuti bya ani bamuyita mutya teeka munda ne bw'onoogenda ewateeka munda naye kundi omanyi abo tetubogere ate olaba Tikyalumbuye ye tayogera linnya eryo nze ndyogere nze njogere mbuno oteeka munda okay put out ne bw'onoogenda ewateeka munda tulabanga tumutya tujja kusikayo omusajja bwe yeetonda yagamba Yesu n'amugamba kanziriza abantu b'ennabba ebyabwe mbaddiza emirundi 4 gwe yali ajjeko omutwalo yamuddiza 4 gwe yajjako 10 yamuddiza 4 otwetondera ku ki otutirimbudde supiika ali awo munyiivu wayokya abantu be ab'etteeso gwolowooza supiika abadde olowooza agenza okukyogera atutte nakyo bbanga ki nga kimuluma mu bitayipinge naye nze sibyogedde nze nnyina ebizibu byange ngambye teeka munda nze nnyina Tikyalumbuye bw'ali kyogera nange ndi kyogera lwaki ye takyogera nze nkyogere ye Kabejja takyogera nze ali mu kwetengerera njiga okutambula nze nkyogere naye mwe mulowooza nze mubiri we mu ggwanga njigamu butayiga mwe mulabira ddala siina magezi nze nva eri nga mbyogera teeka munda sebo mulimba sijja kyogera olunaku olwaddako twali mu kitabo kya Yeremiya essula 8 okuva ku lunyiro olusooka okutuuka ku lunyiro lwa 22 nga tugamba abakwatibwako ensonga muleme kutuula butuuzi kwesuulirayo gwa naggamba kubanga mujja kusasulira Bayibuli egamba bweti bakabaka ab'ensi eyo bakabona ne bannabbi amagumba gammwe baligajjayo ne bagateeka ku ngulu ne gateeyenga ng'obusa bw'ente ku ngulu ku ttaka
kuba temwakola bye mwali mulina kukola. Temusuulirayo gwa naggamba ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mbu kubanga mmwe muli bakabaka. Muyina obutuuzi obulala e London bw'odduka n'ogendako e London bw'okomawo. Bw'okola bw'oti bw'ogendako e London bw'okomawo. Bw'ojja bw'oti bw'ogira bw'oti. Temufaayo ng'ensi zammwe ziggwawo. Abantu bammwe bakaaba mmwe ne musirika. Bayibuli egamba amagumba g'abassekabaka bali gasimulayo ne bagateeka ku ngulu. Twalabako omuliro nga gubumbujja mu Masiro e Kasubi nga tewali ayamba. Lwaki Mayiga ayagala kujja ku Bwakatikkiro ne bayokya amagumba g'abassekabaka? Ate n'akikwata yakakimalako emyaka 10 nejjo bakiyisizza ng'ensonga semasonga weewaawo. Emyaka 12 egya Mayiga ku Namulondo weewaawo. Tubawoninze ku busajja obwo mujjukira olunaku lwe najja ne mbabuuliranga information Mayiga lwe yagenda e Bungereza n'atandikawo ekibiina simanyi kya Buganda Bereavement Fund lwe neetwala n'akasajja bakayitaani Semugera waliwo akasajja bakayita Semugera simanyi ne Semuga simanyi biki. Mujjukira ebiseera ebyo. Waliwo omusajja eyafudde e Bungereza. Omusajja oyo abadde alina ekibiina ekiyambako ku bannayuganda okuddayo in case nga Mukama abadde amuyitidde mu bitundu by'e London. Omusajja babadde bamuyita Ssentongo Kisakye Kevin. Abadde yakuŋŋaanya bannayuganda n'abakolamu ekibiina kye bayita Kisoboka. Kisoboka okuzzaayo omuntu ewaka ne batamuziika eri. Kisoboka omumuzzaayo. Mayiga yajja n'ayingirira omuvubuka oyo omusajja oyo n'amuyingirira nga bagamba era omuntu simanyi afudde naye Ssaabasajja Kabaka era bakulembeza Kabaka. Ssaabasajja Kabaka amuzizaayo Mayiga azizaayo emirambo 8 omulundi gumu. Ssaabasajja ne basuula ekibiina ekyo kye bayita Kisoboka. Abantu bonna ne basala eddiro bonna ne bagenda eri mbuno Ssaabasajja Kabaka abagambye. Mbu Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu Mayiga agambye yajja kuzzangayo abafu era nabateerangayo abantu gundi Ssaabasajja Kabaka simanyi mbuno Mayiga amusasulidde omuzaayo. Mayiga amusasulidde emirambo omuzaayo. Bamaliriza ng'omusajja bamunyaatudde. Nkugambye London bali muku naye kiki Mayiga ayingirira ebyo mbu olw'okuba omusajja abadde wa Nuuvu. Nkugambye okusinziira ku biriwo mu kunoonyereza okuliwo omusajja okumunya bamutandika mpolampola. Tubagamba mu basajja mwesonyiwa ebintu ebyo ne muwakana ng'akabinja ka Mayiga katandika okumugira simanyi biki nga bamutwala ekifo ky'abadde atera okubeeramu bakiyita ani Presto mumanyi nammwe nga bamulunga nga bamuwakanya okawulire kati e London bali mu miranga. Mbu Ssaabasajja Kabaka azzaayo emirambo e Uganda. Kati mwekamba buli tugenda kusituka okugjako Abanyarwanda olunaku lumu oba mwagala oba temwagala waliwo olunaku lw'okugjako Abanyarwanda abo kubanga tebali redde kutuwa nsi yaffe mu mirembe. Ffe tulina okusituka tubakwate tubajjeko ensi yaffe. Omuntu alikiyisa mu kamwa mbu Ssaabasajja Kabaka abagambye mugende mutuule waka nnyondo ku mutwe. Muyina ebintu ebyo Ssaabasajja Kabaka agambye. Mmwe oba Ssaabasajja Kabaka atugamba tetumulabako okujjako nga yalijja n'ayogera nti bannanga Abaganda muleke Abanyarwanda batufuge. Awo nga tuddayo nga tutuula. Omuntu adiddamu kyogera mbu Ssaabasajja Kabaka abagambye mukakkane ewo tujja kwokyawo. Amagumba g'abassekabaka bannabbi ne bakabona galiziikulwa ne gateekebwa ku ngulu.
bwayogera Mukama. Gwayagala okusoma ekyawandiikibwa ekyo genda osome ekitabo kya Yeremiya essula 8 va ku lunyiriri olusooka ojja bisangawo. Olunaku olwaddako lwali lwa Friday, lwali lwakuna, twali mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essula 9 okuva ku lunyiriri olusooka tuka ku 13. Twabuuza abali mu gavumenti kino mwali mu kirowoozezaako, abali mu buyinza mwalowoozaako nti famire ya Sawulo yonna yaggwaawo ne wasipeyalingibwawo omulema omu, ate nga naye yalemala lwa byabufuzi bya Sawulo ebibi, muzzukulu we n'alemala olwaddukadduka. Abalala baalagawa. Mwali mu kirowoozezaako nti oyo Sawulo gwe banoonya omuntu asigadde ewuwe nga talabikako yafugira Isirayiri emyaka 42. 42 naye obudde bwatuuka nga banoonya ow'omunju ya Sawulo nga tewaliyo n'omu, nga n'aliyo tayagala kumanyika nti mutabani wa Sawulo, nti muzzukulu wa Sawulo. Genda osome ekitabo kya Samwiri ekyokubiri essula 9 ojja bisanga awo. Olunaku ku Friday twalina ekigambo nekibawunsinga tukisomako katono. Twali mu Yoswa essula 1 okuva ku nyiriri olusooka nga tuli ne mu Samwiri ekisooka essula 16. Wano twali tugamba nti ebizibu biyinza okwetoloola nga tulaba solution, naye solution era ebeerawo okumpi n'ebizibu ebyo ebikwetoolodde. Totunula nga toggwangamu ssuubi kugamba simanyi ogenda kwetuga, simanyi ogenda kwewa obutwa, genda obwewe. Weewadde obutwa mbw'ogenda kwewa obutwa mbosimanyi kubanga omusajja yakukyaye yakugobye. Okimanyi nti mwabo boolaba abalala boda boda ezikuyitako awo nga toziraba nga onawena simanyi owunze, simanyi tomanyi nabantu mbuna bakuyitako. Okimanyi nti boda boda ezo zonna abazivuga basajja ate banoonya bakazi, baagala omukazi, ayagala omukazi. Okimanyi nti nno ekizibu ekikulya obubi ekyo awo wennyini okumpi wekiri weewali solution. Kati bw'oba onywa butwa genda obunywe nze nfe. Genda obunywe nze nfe. Oyinza otya okuggwamu essuubi n'osigala nga toyina kintu kyonna ky'osuubira nti nokyo. Nakugamba olunaku lumu nalina nange ebizibu nga binneetimbye, ne ngamba naye kanyambala ebijaketi byange ngende ntomere emmotoka nfe. Nkwate main road, Masaka road, ngere nga baasi eva eri ngitomere face ku face nfe. Nfe nga siwulidde bulumi. Ne mbyambala nno. Naye mba ndio ne kakati nfe. Mamebe ne bagende bamuwasize wano. Nengamba naye omukazi ne mmala nfa tafumbirwa. Mutima ne gungamba omukazi we bagenda mmuwasa, ne ngamba nedda kati sijja kufa. Kati sijja kufa. Sebo nze nfe yafumbirwe. Nengenda nenkola sente nenkomawo awaka nga nnyina mwawe emitwalo gyange nga giikyo. Nenkisirikira ne ngamba okay, ajja kufumbirwa. Kati sijja kufa. Nkugambye waliwo n'olumu lwe naloota ekirooto kye nabagamba, natuuka nga bambuuza amannya go gange, ne mbagamba mmwe mundeese sinaba kutuuka kiseera kijja nga bwe nningiza wansi ku ttaka ng'omutima gungamba muleseeyo era nga mulengera bwe nti. Ekyo ekirooto sirikyerabira. Twali tujja omufaliso ku buliri ne tuguteeka wansi mu ddiiro wakati ng'eri ku kisenge ng'ebiku bituluma, kati ng'ekiro tujjako omufaliso ne twebaka wansi nga tuguzzaayo misana ku makya, kati nga mulaba bwe nti ku mufaliso yeebase. Naye nze engamba omukazi mulese, nengamba nedda, bandeese nga sinaba kutuuka kiseera kijja. Omusajja n'ambuuza ani akugambye tonnaba kutuuka kiseera kijja, kunzi sinaba. Gwe kebera. N'akebera n'agamba wamma asiimwe yegwe asiimwe wire wamma obadde tonnaba kutuuka kiseera kijja, ddayo. Nenva mu kirooto. Sebo nze nfe mmwe mumuwase. Mumuwase nga wendi. Mbooke ngende eruzira ng'ennyumba njookezza. Si byamuwasa nga mbalaba bulabi sisobola nakwogera ne we mbayita temuyitaba.
ndaba we binigeria ngo omuzimu guyita owaye gwe owaye nga jaguyitamu bwati kyokka gumuyita naawe gumukwatako nedda mu muwasenga wendi mbalage essomo wamma gwe owulira abaganda abo balaba ennono y'abaganda eri mu bayibuli ennono z'abaganda ezisinga zonna ziri mu bayibuli okaabye omaze okukaaba kati zuukuka situka gwosikidde Musa genda mu maaso twala abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubizi mu Buganda kasitofa nga bakusikira ekintu kitambula kigenda mu maaso omusika alina okubeera waawo naye waliwo abasika b'omulembe gwa Museveni agenda okusika nga yafuna dda agenda okugula ekibanja atunda ebyegungi ekibanja kyekiggwa bwe bakulonda okusikira famire oba oyina kubasomosa Yorodani kubayingiza mu nsi nsuubize Mukama agamba Musa omuddu wange Moses afudde agamba Yoswa Musa afudde tokaaba nnyo ate ku kisussa step gy'abaddaddako yakusala Yorodani kugenda kati gwe agenda okikola solution ya Musa Yoswa kati mbugo ogenda kwetta nnyo obutwa nze nfe pasa munaye nkubira ngenda kwetta kiki omusajja yankyayo gwe wette mamebeni afe gwe wette nze nzirayo waka gwe wette gwamanyi oyinza otya okuggwamu essuubi noba nga tolina kyosibiddeko olukoba kugamba naye ebira byonna awo nga bafande Katongole tobanyumiza duli nga sinafuna amebeni olukoba nalusibiranga ku maama wange olumu twagenda ku nnyanja ne tulwayo nga tuli eyo tuvuga maato tukutenkasi tuvuga amaato tuli eri mu ddolwe afande Katongole n'atulinda nga tatulaba ewaka najja ku nnyanja tuba tuli eyo tuvuga tugenda okuwulira ku bbalama wansi ku mwalo asemwe ngenda okukola bwenti nga nensituka mu lyato mbuuke ngwe mu nnyanja ngwe mu mazzi nga kyekko kyekisobola okuntaasa kufa naye mba nsituse bwenti omutima tegungamba wira ogenda kufooleke maama wo ajja kukaaba nenzijukira obulumi bw'abantu bwendaba abantu nga bakaaba maama nga kuba twali twafiirwako dda nga maama akaaba neŋŋamba maama akaabe nga nfudde nenzira mu lyato nentuula nenkomawo ne tuvaayo ne tuleeta eryato omusajja n'atutwala ewaka n'alyoka akalirira ffe mu nnaku nga 3 nenkibuulira maama n'akaaba n'agamba taata we tuddamu wabadde onzitidde omwana nti ani ntiwire yabadde nti agenda kubuuka gwe mu nnyanja agwemu afe agwemu naye yali yeekaze okuva ku olwo teyaddamu kutukima atuma mwana gwe wire taata abayita teyaddamu kutunula ku nnyanja wakiri ng'olukoba ndusibira ku maama olulala nali ngenda kubula nve ewaka ntuuka mu kkubo nkutta obugoye bwange nonno bwali bumeka kataata nziruka ngende wajjajja ekabalagala omutima ndiguŋŋamba wire oddusa olese maama wo nenkomawo ewaka oyinza otya okuggwamu essuubi n'osigala nga ku nsi tolinaako kyosibiddeko olukoba ng'ate solution eri awo ejja kukusanga awo kwolwo twagenda mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 16 Sawulo waagudde eddalu ewa Yese waliyo Dawudi Sawulo agudde eddalu tacha ewa Yese waliyo Dawudi Musa afudde awo wennyini mu kibiina omuli Musa Yoswa mwali mbuno bawo afudde mbunawo yagala kwetta golowooza abo abakukubagiza abo abaleeta amabugu bw'oba tonnaweza myaka emeka nkaaga bayibuli egamba emeka nkaaga abo abaleeta amabugu mulimu aliredde
era yakuwadde amabuga ago nga yakigenderedde ye yakuwadde obwetaano etaano buna ayina ensonga lwaki yaleese obwetaano etaano buna n'abukukwasa bw'ati otandika obulowoozaako oyo ye Yoswa bo tobanyumiza mbu simanyi bba waafudde siriimu tobanyumiza awo wennyini nga munange sirika naye lwaki tusirika omutwe gujja kuluma okaaba nnyo nywa ku buugi sooka onywa obuugi bateekemu sukaali gwe wenna afiiriddwa ng'owulira obulumi bungi obuugi obubo bateekemu sukaali gwe nywa ka sukaali kyemukola obuugi bw'olumbe temubuteekamu sukaali oli ayina obulumi ennyo gwe muteeramu ka sukaali kati mmwe mwayinoona gundi ebintu by'olumbe mwenna munywedde sukaali mwenna tewaliiwo kibaawula kuba mulekwa bannamwandu mumanyi n'okusooka simanyi okugenda okusiba enviiri simanyi ne mubyula emimwa mukaaba mu luzungu oh my god kati asinza okuluma gwe muwa ka sukaali kati obulumi buba bukendeera mwayinoona ebintu by'olumbe toggwamu ssuubi kuggwerayo Sawulo bw'aba agudde eddalu Dawudi waali Musa afudde n'okumuziika temumuziise nako Yoswa waali okutuusa eggulo lwe twasomye ku kyawandiikibwa ekyabadde mu Nehemiya chapter 4 nga tugamba nti enkola z'Abamuseveni tezigenda bataasa ez'okwagala okutuyingiramu mbu batufaanane basobole okututta okutumalawo ekyo tekijja kusoboka kubanga ne ku mulembe gwa Nehemiya tekyakola ensi bagizimba ne bagizaawo era n'enywera era n'abalabe baabwe ne babawangula Nehemiya yawangula abalabe be bwe yali azimba Buganda okugizaawo Uganda tugenda gizimba abateeso musituke mukwate ebitala muteekewo abakuumi muteekewo abasabi muteekewo abazimbi teeso mugizimbe eddewo kubanga ne supiika yatulaze edda nga y'omu ku bo kati tugenze mu kigambo Katonda waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tujja mu kigambo kye kitukuvu tuzze okusoma n'okuyiga okuva gy'oli Mukama twagala okke osomese oyigirize olunaku luno olw'Essande Mukama tuleme okuddayo nga bwe twazze leka lubeere lwa njawulo emitima gyaffe gifune ekyo kye girina okufuna komyawo emmeeme zaffe mu linnya lya Yesu ne bye tubadde tetulabamu solution Mukama tuwe solution zaabyo mu linnya lya Yesu newankubadde Mukama ndi mwonoonyi naye ompadde ekisa okuyimira mu maaso g'abatukuvu bo nkusaba oganye ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo bibale ebibala n'ebibala byabwe bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina kale tugenda mu kigambo mwe bannayuganda temwenyooma nti tetusobola kukola bintu nkugambye ekyalemye gavumenti okujjanjaba omuntu waabwe afune omutima ffe wano twakikola twasala amagezi gonna okulaba nga tutaasa omwana w'omukazi bino tuli mu byaddala mumanyi obulamu bw'abantu Katonda bw'ataasiza okuyita wano mujjukira omwana oli Museveni gwe baali baasiyaga ne bamusiyaga yenayina ne bamutta ebyomunda byonna okimanyi nti wali mulamu okimanyi nti okuva lwe twamukwatako okutuuka leero ffe tumuvunaanyizibwako ku buli kimu okimanyi nti gyali mulamu mama w'omwana ono mbadde ndudde okuyogera naye naye era olwayogedde naye ngambira abantu nebaliza abantu beebala omwana wange mulamu era musajja kati asoma wano tuli mu byaddala b'omulembe guno tetuli mu byakusaaga tugenze mu kigambo ekigambo kye tusoma wano kyaddala omwoyo wa Mukama ali ku ffe ab'omulembe guno twagala okwebaza bakadde baffe abali ku saidi yaffe ne mubeera mu mulembe gwaffe ne mutuwanirira kubanga tetusobola Pawulo teyasobola bikola nga talina Gamaliyeri njagala kwebaza Bagamaliyeri baffe abatuyisizza mu mitendera gyonna okutufuula kino kye tuli kati naye eri ewa Museveni waliyo abantu abatalina makulu jo nali njogera ku Lwesande simanyi Lwesande mbw agenda goba Nuupu Essembabule
ne muwe kyawandiikibwa Bayibuli egamba Yoweri 2 awo mu biro eby'oluvannyuma ngenda kufuka omwoyo wange eri bonna abalina omubiri abazeeyi bagenda kuloota kwebaka abazeeyi abali ku sayidi ya Museveni mwebake temulina kira kyemutugamba Museveni wama weeyibakire Bayibuli egamba bagenda kwebaka baloote ffe batubuulire ffe tuyimplementinga ebyo kati senga babu muzeeyi babu watubuulidde ekiri mu birooto by'omwana wo kuba mulamu nojja n'otubuulira ffe tusobola okuyimplementinga ebyo ebyabalema ate gwe omuntu ng'owulira ogenderedde mu myaka naye ng'oli wa mulembe guno gw'oli waffe tofaayo kasita tekikutanda kutambula genda simanyimu enkolobe pate akabonero kagege ffe tetuli mu bya nkolobe pate ffe tuli mu bya ddala bali basazeewo okujja nabo bakole ebibiina by'obufuzi batufaanane basobole okututta basobole okutulemesa naye Kyagulanyi Ssentamu weebale kujja n'ozuukusa abasajja emyaka gye bamaze mu by'obufuzi baali tebakirowoozaako mbu bayinza okubeera ba pate pulezidenti olw'okujja ku kati ozuukusizza abaasoma abaali beebase byasoma naye tebyayiga byasoma naye tebyayiga ow'ekitiibwa November nga tolowoozangako okubeera pate pulezidenti kyokka toyagala mbuno bakuteekateeka simanyi kubwa obeere pulezidenti wa Uganda naye kakati ng'omanyi ogenda tuukayo otya oyi naye banne Kyagulanyi Ssentamu weebale kujja kuzuukusa baali beebase tuli mu kigambo oba tuli mu politics byonna bye bimu tugenze mu kigambo abakulembeze mmwe musse eggwanga mmwe muviiriddeko eggwanga okwonooneka mmwe muviiriddeko eggwanga okuwaba abantu batemu kubanga abakulembeze batemu abantu babbi kubanga abakulembeze babbi abantu balimba kuba abakulembeze balimba abantu tebatya Katonda kuba abatukulembera okutya Katonda ate tebatya Katonda kyekyonoonye eggwanga pulobulemu y'eggwanga Uganda in all aspects leadership bino byaliwo mu mulembe gwa Yeremiya yabeerawo nga abakulembeze bafu ensi yonna neefa olw'abakulembeze kubanga amafuta gakulukuta gava waggulu nga gakka wansi naye Yeremiya n'ayogera nti nga mumaze okufa bwe mutyo ne mwonoona ensi bwe mutyo ngenda kulosa ekikolo ekipya ekigenda okutereeza eggwanga bw'oba oyagala eby'amazima genda mu Nuupu kubanga n'ekyo nakyo Yeremiya yakiranga wulira Yeremiya essula 23 Yeremiya essula ya 23 essuubi mu kiseera ekijja zisanze abasumba abazikiriza kati tewali ssuubi tere libaddeewo kubanga buli kyolaba kiringa ekitakuzzaamu maanyi kati ye nnabbi wa Katonda ajja n'agamba bw'ati kati essuubi lirina okuddamu essuubi lirina okudda kati era abasaasaanya endiga ez'omu ddundiro lyange abasumba bw'ayogera Mukama ayogera nti abasumba basaasaanyizza endiga z'omu ddundiro lyange bw'ayogera Mukama nti abasumba basse ekkanisa bw'ayogera Mukama nti abasumba be basse ekkanisa abasumba bennyini bw'ayogera Mukama nti supiika yasse paalamenti bw'ayogera Mukama nti abalamuzi basse amakooti bw'ayogera Mukama nti bakabaka boonoonya obwakabaka bwabwe kati ali wano oyinza obutakikkiriza naye sinze mbyogedde bw'ayogera Mukama bw'ayogera
bw'ayogera Mukama nti bataata bonoonye famire zaabwe, bw'ayogera Mukama nti nannyini kiggwa yakiweebudde, abasumba basaasaanyiza endiga zange, nti omusumba omulamba 001 mu ggwanga Uganda aleppuka gwa Bisiyaga abaagendayo okusaba yabasiyaga. Wabula yagamba nedda Saabasiyaga nti baatulesipaasinga ku kyaki yange. Osobola otya okuggulawo abantu, okuggulako omuntu omusango gwa tulesipaasi ku kyaki? Abasumba basaasaanyiza endiga zange, naye n'abaggulako omusango guli mu kooti baleppuka. Wamma oyo yatusiyaga, wamma Saabasiyaga baatulesipaasinga ku kyaki yange. Bino byenjogera mu Uganda mwebiri. Ekkanisa eringa ddwaliro, eddwaliro teriggalwa, eddwaliro teriggalwa. Wali ogenzeko Mulago nga bagaddewo, ne bwe baali nga bazimbawo waabanga waggule. Ne bwe luba lunaku lw'abasawo Mulago waba waggule. Buli muntu yenna wa ddembe okugenda Mulago afune obujjanjabi. Mulago entuufu ssene ya Museveni. Omusumba yaggulako abantu omusango nti baasaalimbira ku kkanisa ye. Bw'ayogera Mukama nti abasumba basaasaanyiza endiga zange. N'olwekyo bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri ebikwata ku basumba abaliisa abantu bange nti musaasaanyiza ekisibo kyange ne mubagoba, so temwabalambula. Laba, ndireeta ku mmwe obubi obw'ebikolwa byammwe, bw'ayogera Mukama. Ebigambo bino byenjogera kamwa ka Mukama ke kabyogera era ke kabyogera. Musaasaanyiza ekisibo kya Kristo. Bayibuli egambye n'abalina ebizibu temubalambula. Nabuuza Interreligious Council, abaana ebintu ebyogerwa nti abaana babasibira bwereere, mwali mwogeddeko n'abo abaana? Mwali mugenzeeko ne muyogerako n'abaana abo mu aba Interreligious Council abavunaanyizibwa ku bulamu bw'abaana abo? Oba gavumenti kyebakwatira kituufu ng'abaana baagala kuyeekera kutabangula ggwanga, gavumenti mwali mugiyambyeko ne mwogera n'abaana abo ne mubajjamu ebikolwa by'obutujju? Kubanga kati senga Eddi Mutwe gukwata ku mmundu nga ddala gwali gwagala obutujju, kubanga gavumenti eyinza obutatulimba, nga ddala abo abaana balina ebiso bakufumita ku sweta busweta nga yagala sweta n'akufumita ekiso. Mwali mwogeddeko ne Eddi Mutwe ne mumugjamu omutima ogw'okubba ejjampa ne sweta? Oba abaana abo babbi kubanga temwabagamba ati obubbi kibi? Kubanga abaana abo beekolamu batya, tebereza ebibbi bina nga byakulumbye kino ki Gaddafi, waliwo Akireewo, waliwo Smart, ate waliwo Eddi Mutwe. Ogenda okukola bwoti nga be bakusazeeko. Abasajja bakatonda bokka be basobola okugamba abo abaana nti muve mu bubbi. Abo abaana babba oba babawaayira? Interreligious Council muli ttiimu ki? Abaana babba oba babawaayira? Mwabasalira omusango babasibira obwereere? Mwabayambako okuva mu bikolwa ebyo? Bwe baba babawaayira, gavumenti mwagigamba? Mukoze kye mulina okukola n'okubalambula. Bayibuli egambye temwabalambula. Omulimu gwammwe guli ki? Kimu kya 10. Omulimu gwammwe eri ekkanisa, ekisibo kya Kristo, mulimu ki? Oyinza okumbulira Kazimba Mugalu, Kayanja, Serwadda, mwenna muli balunzi, mwenna muyina ebintu bye mulunda. Bayibuli ekkanisa egigereza ku kisibo. Olunaku lwe batwala Eddi Mutwe ne bamubuzawo bubuza nga mu lugo olwo mulimu ente eyabula, watula butuuze ente eyo tewaginoonya. Eddi Mutwe lwaleetebwa mu kkooti
ne bakuwa amawulire nti Pastor Serwadda ente eyo nti tugizudde eri waawire yali omusiri gw'emmere yaawire ogwamuwogo gwonna omuto gwe yali alimye gwonna ente yagulya n'agisiba eri wuwe ku muti ewuwe oba nti wire yagisibira wuwe ente eyo wagirekayo gye baali bagikwatidde gye baagikwatira wagirekayo n'olwaleero ekyaliyo oba ogendayo no negotiatinga ku kyemmere ente eyo esobole okudda mu kisibo kubanga mukomako kutuyita ndiga naye tetuli ndiga ziri eyo taamu bayibuli ya Katonda agikozesa naye bwe tugenda mu kisibo nga kale tukkiriza tuli ndiga oba nte mwatulekayo eri gye twali emmere nannyini mmere atuwamba atutwale ente eyo ogirekayo Yesu yababuuza mu yeekaalu abafalisaayo ab'ebiseera ebyo endiga bwegwa ku mukinnya ku sabbiiti togijjaayo kituufu Eddi Muto yabba jampa ne sweta n'emitwalo 2 kimusibisa okutuuka awo senga ente eyo eri emmere yange n'engitema olunywa olw'okuba eridde ebikata bya oko omusiri gwa lumonde n'engitema n'engikutulako okugulu bigwerawo ekisibo kyaka bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mulagajjalidde ekisibo ate ne musaanyaawo ekisibo wulira era ndikuŋŋaanya abafisseewo ku kisibo kyange okubajja mu nsi zonna gye nabagobera ne mbakomyawo mu bisibo byabwe era balyala ne beeyongera mwegatta ne Museveni ne mutufuga bubi ne mutusaasanya ne mulowooza tugenze Bayibuli egamba bw'eti ndibakuŋŋaanya abafisseewo nga mbatandikira ku kavule ne mbakuŋŋaanya mu nsi yonna gye bali n'enziramu ne mbakumaakuma era ne mbakomyawo tetwakomawo tetuliiwo temutuwulira nedda temutuwulira TV zammwe ne rediyo zammwe mmwe abasajja ba Katonda ze ziranga abatutwala ebweru ogenda Saudi Arabia era bannange okuyita wano ku Impact FM ojja kugendako wali ku Middle East Muyenga bajja kukutwala mmwe temuyina baana abammwe nga temubawaayo batwala nedda mutusaasaanye Mukama ajja kutukuŋŋaanya already yatukuŋŋaanya ddala natukomyawo bye mwalowooza nti mujja kutusaasaanya wulira era ndissawo abasumba ku bo abali baliisa kale nga tebakyabatya nate so tebalikeŋŋentererwa so tewaliba n'omu alibula bw'ayogera Mukama si mmwe baggalanda b'abasumba si mmwe baggalanda b'abakabona si mmwe baggalanda b'abakabaka si mmwe baggalanda b'aba MP Bayibuli egambye Mukama agenda kuleeta omulembe omulala ogugenda obikola kubanga mmwe mulowooleza ddala mmwe mwaggalawo embuto z'abazaala abasumba Bayibuli egambye bw'eti mu bo mwe ŋŋenda okusitula abasumba mu bo mwe ŋŋenda okusitula abagenda okukola ebyo ebibalemye okukola mu mulembe gwammwe mugenda ne mulowooza mbu mmwe musinga obbimanya mmwe musinga obbitegeera Bayibuli egambye mwabo abaali baabula nammwe mulimu bakabona juzi tumazeeko ekisiibo ky'Abayisiraamu ng'omwana atunnyonnyola ebikwatagana ku Buyisiraamu n'ekisiibo mwana ali mu ghetto banne basaala nabo basibye enviiri balina bitatu bakola batya bali eyo yagenda mu banne eri be yajjayo atumazizzaako ekisiibo kyonna ng'atunnyonnyola ekikwatagana ku Buyisiraamu ng'ali kawempe mu ghetto mufuti si yatumazizzaako ekisiibo ng'atunnyonnyola ekisiibo mwana wa mu ghetto tebalina we basula tebalina we kyebalya beekumaakuma eyo naye nga ne Allah tebamwerabidde mu bo mwe ŋŋenda okulonda abasumba
mubbo mwengenda okulonda bamufuti, mubbo mwengenda okulonda bayimaamu, mube mwali musudde abaabula bwayogera Mukama. Ogwo omulundi gwakunga Mukama akyogera mukyawandiikibwa eki. Laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama lwendirosa eri Dawudi ettabi ettuukirivu, era alifuga nga ye kabaka, era alikola eby'amagezi, era alisala emisango n'obwenkanya n'obutuukirivu mu nsi. Yeremiya abeerawo mu mulembe nga Dawudi yafa. Dawudi yali yavaako dda nga yafuwa emirembe nga gyayitawo dda. Naye wulya Bayibuli bwegamba, ngenda kulokesa Dawudi ettabi ekikolo afuge abantu bange mu mirembe. Ngenda kulokesa Dawudi nga ba NRM mumaze okufa, simanyi baani, Mukama atulokesaayo awo ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala, obukulembeze bwa Uganda bukomerawo muono. Kyovulaba nga Bayibuli emuyita Dawudi. Dawudi yava mu kufuuka omuntu n'afuuka ekintu ekirala. Buli lw'owulira entebe ya Dawudi kitegeeza bwakabaka, kitegeeza bukulembeze. NRM yatuuka nerowooza nti ekiggadde ekikubi ekimaze. Bayibuli egamba bweti nga Katonda alina okutulokesaayo awo ekintu awo ku kavule kisituke nga kirimu Katonda yennyini okutereeza ebyobukulembeze. Wali tubadde ku bakabona ne bannabbi n'abasumba, kati tuli ku bakulembeze abalowooza mbu mmwe mwansembayo. Mukama n'atulokesaayo ekintu awo ekitalina mu busobozi bwaffe na mu birowoozo byaffe, ng'akisimba. Kyovulaba kitambula, kirina emirandira, kinywevu, akyekoonako yagwa. Bw'ayogera Mukama. Mu mirembe gye Yuda alirokoka ne Isirayiri alibeera mu mirembe. Era lino ly'erinnya lye lyalituumibwa nti Mukama bwe butuukirivu bwaffe. Mu mulembe gwe ab'etteeso bajja kuddizibwa ente zaabwe. Mu mulembe gwe Uganda ejja kunywera. Mu mulembe gwe buli omu ajja kudda ku ttaka lye. Mu mulembe gwe buli eyabbibwa ekintu kijja muddizibwa. Era obutukuvu bujja kubeerawo, era Uganda efuuke entukuvu, nti nno mu mulembe gwe ajja kuweebwa erinnya ery'okutereeza eggwanga. Bino ebigambo si byange, soma Bayibuli eyiyo. N'olwekyo laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama ng'abasajja tebakyayogera nate nti nga Mukama bw'ali omulamu eyaggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri, naye nti nga Mukama bw'ali omulamu eyaggya ezzadde ery'ennyumba ya Isirayiri mu nsi ey'obukiikakkono ne mu nsi zonna gye yabagobera n'abalinnyisa n'abatwala, era balibeera mu nsi yaabwe bo. Ennaku ezo nali nsaba mu ssaala ze tubadde tusabaawo wiiki ewedde, ne njogera ebigambo bino. Ffe Mukama tetwaliyo ku mutabani wa Falaawo, tulina Falaawo ow'omulembe guno ate alina omwana. Lwaki twesiba ku oli ng'ono waali kitulage kati? Ne mugamba mbu nno nsaba bubi. Yeremiya wuuno akyogera. Ebiro bigenda kutuuka nga tetukyagamba nti Katonda yaggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri, naye nga twogera ku Katonda ajje ezzadde lyaffe gye lyasaasaanira lyonna ne likomyawo, n'alikomyawo mu nsi yaabwe. Kitegeeza Katonda atujja mu biri ebyaliwo kati akola ku byaffe ab'omulembe guno. Bayibuli, Nabbi Yeremiya ayogera bigambo bya Katonda nga tetukyalifalinga ku baana ba Isirayiri
ebyabatuukako nga bitutuuseeko nga ffe tugamba abantu Mukama yatununula okutujja mu mukono gwa Museveni. Kati awo tetuwagala kunyumya ate bya Faraawo. Mukama agamba mugenda kutuuka nga munyumya byammwe, nga mwogera byammwe n'ezzadde lyammwe. Biri ebya mutabani wa Faraawo bituyambako okuguma nti noono kisobola omutuukako. Kati bwe kimala omutuukako ate ebya Faraawo biba tebikyatukolera makulu. Biba tebikyatukolera makulu. Tuba tuli ku bino. Ennaku ezo nabadde mbuuza mutabani wange nemugamba ne bannange Eben, wandiddeko sente z'emmese zonna nonzimalawo nozindyako zonna nonzimalawo mwana wange. Nangamba dadi tofaayo. Ekikulu dadi naawe ate naawe oyaka. Nangamba dadi tofaayo. Bwe nkwatakwatamu bwe nti waliwo eddala eryagala okunyeenya. Waliwo eddala erinyeenya. Eryo ddyo kasita linyeenya dadi ngenda kukujjamu. Nangamba va ku biri byo byawedde, ezo zaaweddewo. Naye waliwo eddala erigenda. Gwe dadi tofaayo. Amannyo gakyaliwo ate galina okunyeenya. Obaddi lina okunyeenya. Era buli ku makya agalambulambulawo kati kubanga emmese zamuwa ssente. Nangamba gwe dadi tofaayo va ku biri. Waliwo kati eryokya. Bayibuli egambye ngenda kukola ku nsonga zammwe mmwe abaliwo kati mbakuŋŋaanye mbajjeyo, kubanga eby'abaana ba Isirayiri okusaasaanira Germany ne babasala ne babamalayo ne bakola ki. Kale bwe tubisoma bwe tuyita mu Bayibuli tuguma, naye ate Mukama bw'atujjayo Saudi n'atukomyawo ne tubeera abagagga b'ensi Uganda nga ffe bagagga olwo tukola ku nsonga zaffe. Ffe tulina ekonome, ffe abaali basekadaama bakadaama, ffe tulina ekonome y'eggwanga Uganda. Bazzukulu baffe tuli bannyonnyola nti bannange twafiira mu buddu, bannaffe bangi abaafiira mu buddu e Saudi. Naye ali nakajja wano 2016 omwana n'afa nga yakajja wano, baali bamwita Alex Mudambo Alex. Era bw'omuteekamu ku internet ojja mulaba. Yakola eggulira awo entinda, simanyi ku gundi kye yali entinda awo. Mudambo Alex. Era nze na breaking amawulire ago ku New Vision. Bwe natuuka nga mbirabye wano olwo nga batutiisizza bagenda kutusalamu, simanyi ebyenda, simanyi batwala emitima. Ente ne ngamba Mukama, ate bwe boyina omusaayi gwa oplasi simanyi owedde. Ne ngamba bannaye aba oplasi tuwedde. Ne ngamba Mukama. Era nze nakubira bannamawulire be nali nnyina mu New Vision. Nemba wa story yonna nemba we bifaananyi byonna nze nabibreakinga mu mawulire ge Uganda. Naye nga ndi mu bisenge by'amakolero ga Wakandi Kataala. Naye wulira, ffe tulinyumiza abaana baffe nti bannaffe baafiira mu buwambe, ffe twafikkawo. Kati awo tuba tetukyababuulira biri ebyaba Musa, tuba tetukyababuulira biri, tuba tubabuulira bino ebyatuuka ku ffe. Bannabbi ab'obulimba, ebikwata ku bannabbi, omutima gwange gumenyese munda yange, amagomba gange gonna gakankana, ninga omutamiivu era ng'omuntu awanguddwa omwenge. Olwaleero bw'olowooza ku kkanisa owulira ng'osaanawo. Yeremiya yalowooza ku kkanisa, Bayibuli egamba n'ajugumira, n'akankana, n'aluzinga ne balansi olw'abasajja bakatonda bye baali bakola mu biro ebifaanana bwe biti bye biri ewaka. Oyinza okkiriza nti omusumba abeera mu kkanisa ng'ayinamu bakabasajja bayinamu abaana mu kkanisa ng'abaana bamusumba. Olwaleero bw'olowooza ku kkanisa nga omusumba ate asiyaga abalenzi bonna abali mu kwaya, naye ate ne mutabani we ya assistant pastor naye abawala bonna yabafunyisa embuto ate era asiyaga n'abalenzi. Yeremiya bwe yabirowooza akagamba n'akankana n'abeera ng'atamidde n'aluuzinga ne balansi ng'alaba takyalina gy'alaga.
bwe yalowooza ku kanisa, bwe yalowooza ku basumba nga bakuumwa na mundu. Abasumba balina ba bodyguards, abasumba balina omusimbi ogutayinaayina. Abasumba babba ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, babba ez'omu gavumenti, babba ezaki bwe bagenda ne babba ez'abazungu. Simmanyi mbuno ayina home foundation. Yeremiya bwe yabirowoozaako n'akankana, nawulira ng'ebigambo bimuweddeko. Ku lwa Mukama n'olw'ebigambo bye ebitukuvu. Kubanga ensi ejjudde abenzi olw'ekikolimo kino, ensi ekungubaga era n'amalundiro ag'omu ddungu gakaze. Entambula yaabwe mbi. Owulidde okufa kw'eggwanga nti ensi eyinza okukala n'ebulwa amazzi olw'enkola y'abasajja ba Katonda embi. Amalundiro ne gakala nga temwina nawe mulundira nti. Ente zisobola okutandika okuttibwa kubanga abasumba be baafa batta amakanisa. Kaakati sawa ya kunyaatula nte ne zibulwa amazzi kubanga abasumba bavunaanyizibwa ne kukuleeta amazzi mu ggwanga. Okimanyi? Abakulembeze bavunaanyizibwa eggwanga okubeeramu amazzi. Ojja kubuuza be batonyesa enkuba. N'amaanyi gaabwe si malungi. Kubanga nnabbi era ne kabona boononefu. Weewaawo ndabye ebibi bye bakola mu nnyumba yange, bw'ayogera Mukama. Bannabbi ne bakabona boonoonefu mu kkanisa. Katonda alabira ddala bye bakolera mu makanisa. Bannabbi ne bakabona boonoonefu, n'obwonoonefu baabuleetera ddala mu makanisa, abikolera mu maganduula. Babikola bambadde ejjubba. Ne bagenda wa Museveni nga bambadde ejjubba ne bagamba, era bannanga oli kirabo, Allah yali kwongedde emyaka, abali awo nga n'ow'oguteeteeyajja. If I had the power, I would have reversed your age to 18 years old, cause you were the one to help Uganda as a country. You was the only leader. You was a gift from God. You was the only and one and only Museveni. But I have no authority and buyinza to reverse your age. I would have reversed it. Nenkuteka mu 18 years. Nga abakalamujja 3,000 tebalina musango bali mu makomera. Obwenzi buli mu makanisa, obwenzi buli mu counseling room, diiru ziri mu counseling room, obufere buli mu byamagero. Baweerezaayo akawala kabeereeyo nga kabayitaayitamu, kazze kubakyalira nokanyumiza era netugende mu kanisa eri nekakubira pasita ono gwe nnina ono wakasaati ak'obukuuba akacekiti ako oyo omulaba oyo oyo aliko ebizibu oyo gwolaba kiki namunyonyola pasita otutuuka ku kituuti bw'ati bw'ayogera Mukama. Gwe nkulabye owakasaati ka gwe siyo gwe walondabyeko nedda kakati ayisiiza mango tree. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Abooluganda, omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Mujja wa maama wange yampa susu ne munywa. Gwe tuyawula susu ku kyayi. Twala eri nammwe. Ebyamagero babipanga bupanzi. Bayibuli egambye Katonda abalaba. Alaba bye bakolera mu kanisa. Omusajja juzi yajja n'atugamba obulokole bwe yagadde nnyo emyaka 47 gaabaddewo. Museveni yabeezezaawo ogundi obulokole nga Bayibuli egamba Yesu yagamba nze leka ŋŋende mbaweereza omubeezi omwoyo omutukuvu.
oyo yagenda obbalungamya mu byonna n'okubayamba mu byonna. Ekkanisa esigirwa Mwoyo Omutukuvu yagivunaanyizibwako. Kayanja yatugamba Museveni yawaniridde ekkanisa ya Kristo mu nsi. Nababuuza lwaki enjiri gye babuulira mu America, enjiri gye babuulira UK, enjiri gye babuulira Canada, Sweden, lwaki si gye babuulira Uganda? Okimanyi nti omalako omwaka mu America nga tebagobye muzimu, nga towuliddeko ku muntu agamba muzimu, fire in the name of Jesus, omuzimu gw'embwa, omuzimu gw'emmere, omuzimu gw'emmotoka, omuzimu. Mu America lwaki tebagoba mizimu? Bajagala bo gye basinza. Lwaki mu Africa yo bagoba mizimu? Gwe genda ogoberera abo abazungu abo abamanyi nga babuulira, oba ekkanisa yonna gwe genda onoonye ekkanisa ezeeyo, bwe boogera obeera mu kusoma, obeera ng'ali mu university. Osoma knowledge, obwongo buba bukula. Oba osoma knowledge, osoma Bible n'owulira n'owulira obaka ng'omuntu akubuulira amagezi ayogera n'omuntu ow'omunda. Naye bannange Uganda muli mu kwetikka butebe. Omuzimu gwakupangisa, omuzimu gwakupangisa. Kakati abagenda okuzimba ezammwe mugambe eti aleluya, 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 aleluya. Nze mbuuza, lwaki mu America tebagoba mizimu? Ebintu bino mugende mubinoonyereze. Lwaki mu America tebagoba mizimu? Basinza mizimu. Oba emizimu giri mu Africa mwokka. Bayibuli gye batusomesa y'emu gye mutusomesa. Bayibuli egambye abasumba be basudde ekkanisa. N'olwekyo amakubo gaabwe galiba gye bali ng'obukubo obw'obuseerezi mu kizikiza. Omwo mwe balisindikibwa era mwe baligwira, kubanga ndibaleetako obubi mu mwaka mwe balibonerezebwa, bw'ayogera Mukama. Bw'ayogera Mukama. Kiganda avuma Ssennyogoli, Ssennyogoli avuma gundi, Kayanja avuma gundi, gundi avuma gundi, gundi avuma gundi, gundi avuma Bugingo, Bugingo yawasizza yagobye, yawasizza, n'ogundi naye n'agoba n'awasa. Kiganda yagobye n'awasa, gundi n'agoba. Mujja kulaba nga abali mu kkuba eddungi ennyo eggolokofu, muyina ssente, muli bagagga mujoga, Mukama ajja kufunza obukubo bwammwe bwe obukubo bwammwe. Mu mwaka ogwo gwali bakuba. Mmeze entalo zammwe mulowooza mbuno mmwe Katonda yennyini ajja bakuba abejjirewo mmwe basajja mmwe. Katonda yennyini ajja bakuba abejjirewo. Mbwe amaanyi ga Katonda gadda mu Apple. Mu michungwa mbuna kasukira mbu omuchungwa ne gukasuka mu bbanga ne gukuba ku kasoya ne gukomawo ne gukuba ku ttaka. Amaanyi ga Katonda gali mu kusamba mupiira mu church bonna n'obasala. Gali mu mazzi, mu kugaba mazzi bidomola. Buli ajja okusaba ajja n'ekidomola. Obutambaala. Pastor atunda obutambaala. Pastor atunda kando. Kandi emu ya mitwalo 10. Kilo y'omuceere. Naye mmwe basajja mmwe mubuze Katonda abalaba. Agambye agenda obbonereza embaata za neti. Mmwe mwonoonye eggwanga. Omusumba wenna atakwatibwako bya bufuzi oli fake. Okimanyi? Kati Mukama yakutuma kinga teyakutuma kulambika ggwanga mu by'obukulembeze. Omusumba wenna agamba nze by'obufuzi nze najja weereza Mukama. Ogwana genda muweerereza magombe. Kubanga bw'otalambika bya bufuzi n'ente zibulwa amazzi ag'okunywa. Bayibuli egambye, gundi Bayibuli egambye n'amalundiro gakala. Oweereza otya nga toweereza? Mpaayo ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli ekitali politiko. Mpaayo ekyawandiikibwa kimu mu Bayibuli ekitali politiko. Katonda yennyini politics. Bayibuli yonna politics. Naye gwe oli musumba atali mu politics. Politics kitegeeza ki?
politics kitegeeza enkola ey'okulambika abantu mu nsi, enkola ey'okulambika abantu okuta mu bulamu obwa bulijjo ye politics. Kati gwe tobiriimu naye nga n'ekkanisa yennyini politics. Church politics gwe omumanyi? Omanyi politics ali mu church? Bw'abanga mu church mulimu politics ate ogaana otya okuyingira mu politics wa politics nga politics oni afuga church politics. Toyina bw'obeera mu nsi ey'abalamu ng'otambula nga politics takwatako. Either oli musiru nnyo oba oli mubi nnyo. Nadda nze Mukama yampita kumuweereza. Mpaayo gwe yayita okuweereza nga tali politician. Musa yakulembera ekkanisa emyaka 40 leader. Yoswa n'akulemberera emyaka 40. Debora yakulemberera emyaka 40. Ezo zonna baziba regime eza Bayibuli ezijja zikyuka mu gundi. Mpaayo awatali politics mu Bayibuli nve ku internet. Emizimu giri Uganda, emizimu giri mu Africa, mu America gyo tegiriyo. Omuzimu gw'obulwadde, omuzimu gw'obulwadde, omuzimu mu America bo bwe balwalanga tebeesabira. Bejjanjaba bwejjanjabi ne bawona. Lwaki? Obujjanjabi gye buli. Kituufu Bayibuli etugamba okusabira abalwadde, naye abalwadde abatakyaliko ddagala. Muziika mutya mutabani wa Babu lwaki temwamulese ne tumusabira omutima? Bwe guba nga gwatuuse nga tegukyasobola wona, oyo Bayibuli gwegamba nti mumuteeke emikono mumusabire. Asobola okujjanjabwa agenda jjanjabwe. Kyovula banze wano bwe mba nsaba ngamba Mukama akyasobola okuwona ne Panada agenda amumire, oyo si gwe nsabidde. Nsabidde oli omukyala yalwala ekikulukuta emyaka 10. Bayibuli egamba ne bamubbako ebibyo byonna n'abitunda yejjanjaba ne bigaana. Oyo bwe yakwata ku Yesu ye yawona. Abo nze bensabira. Abo bantu bensabira nga empiso eddagala amalwaliro tegakyalina solution. Abo bensabira. Bantu mwe musabira abantu ne mubasabira n'enjala. Mukama ngolwa omuzimu gw'enjala mu lubuto lwono. Okakasa oyinza okusabira omuntu nakkuta. Nedda paso osobola okusabira omuntu nakkuta. Enjala gweruma ayagala kulya mmere, ayina kulya mmere, mwe musabira nga mugoba omuzimu gw'enjala. Mukakasa waliyo omuzimu gw'enjala. Nedda waliyo omuzimu gw'enjala. Era ndabye obusirusiru ku bannabbi ab'e Samaliya boogera mu linnya lya Baali ne bakyamya abantu bange Isirayiri. Ndabye obusirusiru mu bannabbi b'e Samaliya bakozesa bikatonda ebirala nga babikozesa mu kanisa. Bannabbi b'e Samaliya bakozesa bikatonda ebirala ne babireeta mu kanisa. Pasita nga yali omuntu ng'akimanyi nti bw'anaazimba essabo mujja mubuuka, n'azimba kanisa naye ng'asawulira mu kanisa. Buli sawa ye Katonda amugamba, naye amugamba buno busongasonga. Katonda agamba kikuggwanga eri awamu. Gwe mukazi gwe Mukama akundaze. Mukama akundaze ng'emmese yakuyingiramu. Wayingiramu emmese maama. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu, kubanga nali neebase n'endoota emmese neeva eri nenyingira mu kamwa. Ekyo muno Mukama akimulaze. Mukama akulaga ki ku nsonga z'eggwanga eddene? Era ndabye ekigambo ekyekive ne ku bannabbi ab'e Yerusaalemi benda era ne batambulira mu by'obulimba ne bawagira abo abakola ebibi ne wataba akyuka okuleka obubi bwe. Bonna bafuuse gye ndi nga Sodomu n'abali omwo ng'ab'e Ggomola. Bannabbi b'e Samaliya bakozesa bikatonda ebirala basamirira mu kanisa. Naye ate ab'omu Yerusaalemi bo bayenda ne bendera mu kanisa ne bamala ne bawagira abakola obubi ne bawagira Museveni. Bannabbi b'omu Yerusaalemi bawagira okuvunaanira abaana mu makooti g'amagye era etteeka ne baliyisa nga ne bannabbi bakikkanyaako. Museveni atuyambye ku
kubanga abaana bayinza okutandika kati okwambala ebyambalo abo abaana babavunana lwa kwambala byambalo ebyefaananyiriza ebyamagye bawagira abakola obubi bannabbi b'omu Yerusaalemi. Bannabbi b'e Samaliya baleetaga Katonda agalala naye ab'omu Yerusaalemi bakolagana ne Museveni. Tebava mu paalamenti Kazimba Mugalu era asisinkanye supiika olwaleero era ne basaba era Kazimba Mugalu atendereza omulimu omulungi ennyo paalamenti gwekola era yeebazizza supiika okukola obutakoowa okulaba nga atakabanira eggwanga Uganda. Bannabbi b'omu Yerusaalemi abo bo bakolagana n'abatemu, bakwata omusimbi gw'abatemu abateeka amateeka amabi. N'olwekyo mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati ebikwata ku bannabbi nti otyo laba ndibaliisa obusinso era ndibanywesa amazzi ag'omususa kubanga mu bannabbi ab'e Yerusaalemi obwononefu mwe buvudde okubuna ensi yonna. Yeyo vidiyo y'olwaleero Mukama atandise okubaliisa obusinso, atandise obalumya ensolosozi. Muli mu buweereza nga temukyali comfortable kubanga Kadaama akugamba ekigambo n'owulira ng'oswadde nga n'amafuta gakuweddeko n'enkya tokisobola kuyimira ku kituuti kubuulira kubanga walabye akatambi nga Kadaama akukalakata akasinso kakulumye. Ngenda balumiswa ennumba. Mukama abafudde ekitagasa kubanga mwafuula omulimu gwe ekitagasa. Bannabbi kyemuva mulaba nga temukyalina bitiibwa. Edda twali tubalabanga bakatonda bannaye nga bw'ova ku Katonda mmwe muddako. Kati obusinso bubaluma naye bo mubuwulira, muwulira obusinso bwe bubaluma nga buli lwoggulawo Facebook buliwo osanga Kadaama yakugambyeyo okugambo guti n'ogamba oba omwana wange yaguwulidde oba okyakirowoozaako ng'omwana akakusindikira ddadi. Kiki nga abantu bakuli bubi mwana wange abo abaana bagwe eddalu nedda obwo obusinso Katonda yabuteekateeka dda bubalume. Ngenda balumya obusinso kubanga okufa kw'eggwanga kusibuse mu mmwe. Bayibuli bwegambye okwonooneka kw'eggwanga kusibuse mu bannabbi. Diirwe eziri ku street za Kampala zasibuka mu kanisa. Muli mu makanisa musimbula ddiirwe, musala ddiirwe kanisa mwagifuula empuku y'abanyazi. Kakati awo tokaja atojja kutukubira ndulumbu ate ekiri ku Mutaasa Kafeero. Ekiri ku Mutaasa Kafeero kyava mu makanisa okutuuka ku Mutaasa Kafeero. Bakuguza essimu ng'ogikutte bwoti ng'ogiraba ya iPhone. Ogendo tuuke wako giwumuza woti nga yebejjula pwa okukebera nga munda mulimu Alcatel. Mulimu Airtel Infinix simanyi Infinix. No gamba bannaye naye nga bakuwadde receipt n'akugamba nedda ogenda okuddayo nagamba no. Eyakuguzizza essimu wano. Gira leeta receipt. Ogendo tuuka agenda okujjayo receipt ng'ezize ziri ku wedded paper ndala. Zoogera birala n'ennamba z'amasimu ndala naawe gy'oyina ndala ng'ennamba ate ng'ennamba z'oleese ne street number ebyo ebibeerako address ng'ate kugamba mbunno eri ku Container Village kati ne bakubuuza essimu gye wagula ku Container Village ate ogituvunaana otya ku Mutaasa Kafeero. Receipt yino egamba Container Village. Genda ku Container Village naawe fe wano tuto byatandikira mu makanisa. Bayibuli egambye okufa kw'ekkanisa kwatandikira, okufa kw'eggwanga kwatandikira ku bannabbi b'omu Yerusaalemi bennyini be basooka obwenzi. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti temuwulirizanga bigambo bya bannabbi ababagamba ebigambo babayigiriza ebitaliiko kye bigasa. Boogera okwolesebwa okuvudde mu mutima gwabwe bo so tekuvudde mu kamwa ka Mukama. Mbabuuzizza lwaki enjiri ye Uganda ya njawulo ku njiri endala. N'osanga omuntu ng'amaze mu bulokole emyaka 10 tamanyiyo kyawandiikibwa n'eki, tamanyi kwesabira kubanga mwababuuya mbu mmwe mubasabira.
tasobola kwetengerera mu bulamu obw'omwoyo kuba amanya alina omusumba we gwakubira. Pastor nsabiraako kiki mbadde ndi wano anti ngenze okumala okulya nga nze kusenyo pastor omukkuto gunuma. Pastor nsabiraako omukkuto guke kutereddeko ko emitwalo 2 pastor kuba omukkuto kale mu linnya lya Yesu omuzimu gw'omukkuto kosa talaba y'amaseke uroboko sekiri omukkuto baba irwa baba. Bayibuli egambye basaba ebitaliiyo boogera ebitaliiyo mbu Mukama abibagambye nga si bituufu. Batuwa obunnabbi bw'ebyo bye balowooza abooluganda. Museveni agenda kuvaako mutabani waafuge bw'ayogera Mukama. Lord, I want to thank you because your son Talaba. I want to thank you because your son Talaba. Sinze mbibagambye bw'ayogera Mukama mbu omuzimu gw'omukkuto omuzimu gw'enjala enjala muzimu omukkuto muzimu. Bagamba abo abanyooma olutata nti Mukama ayogedde nti muliba n'emirembe era n'eri buli muntu atambulira mu bukakanyavu bw'omutima gwe bamugamba nti tewaliba bubi obulibajjira. Museveni tofaayo, you were God sent. You was a gift from God. Ayongera kutta bantu bannabbi be bamubeezaawo. Gwe Mukama yakuyita Museveni. Tewali akufaanana. Bayibuli egambye baddira abakolwa ebibi ne babagamba mmwe Katonda mmwe ne Katonda yabavaako ddamu abaagala okufa obufe era gwe wekka bw'ayogera Mukama. Museveni bw'ati bw'ayogera Mukama wamma. Oli mukyamu, oli mutemu, oli mubbi, Mukama yakujja dda ne ku ntebe. Va ku byabannabbi abo bye bakugamba. Bayibuli egamba baddira omubi ne bamugamba wamma gwe gwatuukiridde. Kubanga ani ku bo eyali ayimiridde Mukama w'ateeseza ebigambo ategeere era awulire ekigambo kye. Ani eyali yeetegereza ekigambo kyange n'akiwulira. Laba kibuyaga wa Mukama, ekiruyi kye kifulumye, kibuyaga wa kazimu akuntira ku mutwe gw'ababi. Obusungu bwa Mukama tebulikka okutuusa lw'alimala okutuukiriza n'okukomekkereza omutima gwe bye gumaliridde okukola. Mu nnaku ez'oluvannyuma mulikitegeerera ddala. Mukama amaliridde obbakolako emikolo basajja mmwe bannabbi n'abo be mutembeeta. Omutima gwa Mukama gumaliridde obbakolako ekintu. Mutabana b'abantu nga mulimba mbuno muli ne Katonda. Otabana b'abantu mbuno mutabani wo simanyi mbuno muwala wo mbuno yakulira abasumba mu Uganda. Mulowooza Katonda tabimanyi? N'abasumba bakuŋŋaanye kololo. Jehova, 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 olinkahi Jehova, Jehova, nuwe Jehova, Jehova. Omutima gwa Katonda gumaliridde obbasaanyaawo mmwe basajja mmwe. Saatuma bannabbi abo naye ne badduka mbiro ne bagenda n'obubaka. Saayogera nabo naye ne boogera mu linnya lyange. Naye singa baayimirira mu kuteesa kwange kale bandirangidde ebigambo byange eri abantu bange era bandibakyusizza okuleka ekkubo lyabwe ebbi n'ebikolwa byabwe ebibi. Nze ndi Katonda ali okumpi bw'ayogera Mukama, so siri Katonda ali ewala. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba. Sijjula ggulu n'ensi. Mmwe bannayuganda Katonda wammwe abali kumpi tabali wala. Mwejje mu mentalite y'okubasabirasabira ng'ebyo ebyegundi ebyo ebitalina makulu. Katonda wammwe abali kumpi. Obudde bugenze kansome chapter eggweyo owulire ebiri awo nve wano. Ayogera Mukama. Mpulidde bannabbi bye boogedde aboogera ebyobulimba mu linnya lyange nga boogera nti ndoose ndoose. Bulituusaawa obulimba mu mitima gy'abannabbi aboogera ebyobulimba era aboogera ebikyamu bibagunja mu mutima gwabwe bo. Era balowooza okwerabiza abantu bange erinnya lyange olw'ebirooto byabwe buli muntu by'abuulira munne nga bajjajjaabwe bwe beerabira erinnya lyange. Baani abalina puroguramu y'ebirooto?
jangu otubuulire kyewaloose. Daddy naloose. Daddy naloose nga Museveni afudde naye nga mutabani we yakutte entebe. Mwana wange kyewaloose kituufu. Museveni yaddako mutabani we agenda kufa. Baani abalina pulogulaamu z'ebirooto? Katonda ayogera mu birooto naye Bayibuli egambye waliwo abakisussa ne baleeta agalooto agataligo. Abaluganda naloose kati nga ndaba Museveni ng'agenda bw'ati kati Museveni ayingira mu kinnya ne bateekawo ettaka kati eri ne nnengera nga mutabani we ayambadde ekkanzu emyufu ng'ajja bw'ati akutte omuggo ng'alina Bayibuli mu ngalo ng'atambula ajja. Musajja waffe takwatako ku Bayibuli oba wamulabye akutte endeku gwe gye wayise Bayibuli kati n'atambula bw'ati ng'ali ku red carpet n'ajja kakati nageza okwetegereza nga ndaba Muhoozi nembuuza Mukama Muhoozi yagenda otufuga. Mukama n'agamba Muhoozi yaddako, Muhoozi yagenda obbafuga. Agalooto gali emutundwe, agalooto n'emizimu giri emutundwe. Ogwo omuzimu bwe gujja ng'omanya kakati oyo Nalubalangulo. Kakati olwo omuzimu ogwo gwa Nalubalangulo kasa okutuka ng'omutwe gukubalangula. Kakati eri akafyenyereketa ko bwe kajja oba tokyasobola kweweta. Kakati waliyo omuzimu omulala. Haleluya, haleluya, haleluya abooluganda, haleluya, haleluya nakafyenyereketa. Kakati ate awo waliyo omuzimu omulala oguyitibwa lubalulo. Basomesa emizimu giri mu kyawandiikibwa ki? Nedda Nalubalangulo ali mu lunyiriri ki mu Bayibuli? Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama jabbalumisa obusinso olwabbaali. Nabbi aloota ekirooto alootolere ng'ekirooto n'oyo afunye ekigambo kyange akyogerenga n'obwesigwa. Ebisusunku birina kye bifaanana n'eŋŋaano bw'ayogera Mukama. Ekigambo lwaki mutabika ebintu ebyo? Lwaki mutabika ebintu ebyo? Nedda lwaki mubitabika mu kkanisa musobole okufuna bye mwetaaga? Abooluganda Mukama yandaze nga Bobi Wine ng'alina abantu bangi nga bw'akola bw'ati ng'abantu bafa ng'omusaayi guyiika. Eddoboozi ne liŋŋamba oyo Luminati mumugenda kuggwaawo. Oyo Luminati mugende wa Museveni. Naye bannange mbu nga balasita nga balina kati emivumbo ku mutwe naye nga gyonna misota naye nga bonna bajjudde ku kavule. Eddoboozi ne ligamba mudduke ne tudduka ne tuva ku kavule ne basigalawo bokka. Kati ffenna ne nagenza okulaba nga twambuka e Nakasero nga waliyo emmere, nga waliwo ebibbo by'emmere ng'eri waliyo emicungwa, nga ndaba waliyo emiyembe egyengedde. Kitegeeza Museveni abatwala mu kyengera. Sawa ya kyengera Museveni abadde abakoze bubi naye yeri emmere y'akalo. Kati emmere y'akalo naye kati giri emicungwa egyabadde gibaze. Museveni abatwala mu kyengera. Agalooto gali emutundwe. Haleluya, haleluya. Mukama bawo omukisa basi egenda kundeka mweraba. Genda osome Yeremiya omumaleyo owulire ebiri e Uganda. Obubi butandikiddewa mu bannabbi. Obubbi butandikidde mu bannabbi, obwenzi butandikidde mu bannabbi. Baddira ababi ne babagamba mmwe balungi, ne baddira abalungi ne babagamba mmwe babi. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukabaza olw'ekigambo ky'olwaliro Mukama. Yongera Mukama okufuka enjala nga si ya mmere n'ennyota nga si y'amazzi naye eby'ekigambo kyo. Ekyawandiikibwa kino tetukimazeewo naye enjiri nnyingi nnyo ekyali awo. Mukama buli agenda ogisoma musomese ebigambo ebyo byonna bye tusomye ne bye tutasomye. Yogera n'emitima gyaffe Mukama tukyuke. Bayibuli egambye watumerezaayo ettabi. Mukama eryo ettabi weeriri erya Dawudi ery'obukulembeze obulambulukufu obw'obutukuvu n'obutuukirivu. Ekyo Mukama buli lwe tukirowoozaako twongera okugulumiza erinnya lyo nti watulowoozaako nga tetunnaba na kubimanya n'otulosezaayo awo ettabi. Bagezaako okusimbawo enkolobe pate simanyi ADF simanyi biki naye Mukama weebale dino wali simba. Bayibuli egamba nga lya butukuvu na butuukirivu. Mukama weebale okutukuŋŋaanya okutukomyawo ewaka. Tuyinza okuba nga emibiri teginnadda naye emyoyo gyaffe gikeera waka, gizibiza waka, gisula waka.
nedda mukama tubisulamu tusiiba tulowooza ku Uganda n'olunaku lugenda kukyanga emibiri gyaffe tugisitudde tugizaayo ewaka era tuddeyo ewaka bayibuli egambye nga tetukyayogera nti wajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri nga ffe n'ezzadde lyaffe ffe bojje mu Buwarabu ng'otuzizaayo ewaka ng'otujje mu nsi yonna gye twasaasaanira n'otuzza ewaka. Tukwebaza mukama pulaani zonna ez'okutununula oziyina era mukama byonna obimanyi era tubikukwasizza mukama tulinza okutuzza ewaka mu linnya lya Yesu. Nsabidde abantu abali wano buli omu alina bwakwetaaga era buli omu muganye akufune. Abo abalina ebizibu ebitakyalina solution mukama bw'oba osisinkana. Abalina endwadde ezitakyawona na ddagala mukama bw'oba owonya kubanga oli Katonda awonya. Abalina endwadde ezibaluddeko nga teziwona abo mukama bw'oba owonya. Abakyalina solution bafunire solution z'okuwona kwabwe. Muwe yessimu emu oli amugatte ku musawo, omusawo amuwe eddagala. Waliwo alina emisango nga yeetaaga just connection gamba n'ogu naye be baliiridde ensonga zaabwe nga baagala bwenkanya gwe bawe obwenkanya mukama kuba gwe chief justice. Tuwe justice mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ali ogamba nti ayi mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba ebeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina. Mukama abawe omukisa. Goodbye. I going. Mukama bankuumire mubeere bamaanyi mu mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambale ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo bwe mutyo bwe mujja okusobola okuyimirira eri enkwe z'omubi. Struggle temugivangamu mpaka nga Isirayiri yetu efuuse ettendo. Tuteekwa okuba n'abasabi, tuteekwa okuba n'abazimbi, tuteekwa okuba n'abakuumi. Bwe tuba tuli bakuzzaawo ekisenge kya Sayuni ekya Isirayiri oba ekya Yerusaalemi. Mukama abawe omukisa mubeere bulungi mweraba.